Oh, blessing ya Bobi Wine. Oh, genda kunzambye obufuzi. I mean. Bobi Wine am blessing kuki. Okukuforward. Am blessing kuki. Nze nkeera n'enkola. Kakati bwe njagala kuzimba munyonyo gye nzimba. Sije mbeera. Bwe ngamba nti family eve Uganda egende e Bungereza gyeri. Kati eki bwe ntalina kyeyankola nti oba blessing. Nina kuwa abantu nnyimba. Ebyo byonna bukyanga bibaawo sifulumyanga ku luyimba. Lwogamba nti omusajja ne wano we tutudde sinnakuwa yona kayimba kapya. Singa kwadde akayimba akapya we tutudde wano. Bano bagamba nedda bukedde temukakuba ffe twagala blessing. Walige muna akayimba nakakoze eki? Nene bwe nzize ngalonsa. Singa ngamba akayimba kaka n'obuuno bubiri ne muganda naligambye awo kiki? Nenze kennyini bukyabibaawo tugenda mu myaka oba mukaaga nga sina kapya kenfulumya. Kivala bankugambye nti mwebale okuba nti munkuumidde mu system mukumanya oba mu butamanya. Kino kyokyantuuza ku TV mu kikoze. Olumu badde mukikola ande n'agenda ennyumba yino aduse mu ggwanga naye amanya ayogera matuufu. Okitegedde nti sinawo abantu limba lupya. Kakati abantu boyagala babeerere kuki? Kati so ekyali enskin era namugana ekyo si question si a chance. Wabula abantu abo mbebazi okunjagala. Setaaga blessing ya Bobi Wine. Kyenyinza okuddamu. I don't need it. Because kakati mukoze I mean blessing ya kuki? Musical blessing. No. Ajireke. Ate ya politics. Tula kalira nkunyumize ku lugero lw'engeye n'embizzi. Ebisolo bino byombiriri byali mbuto. Era Mukama yabisaasira byazaala ku lunaku lumu. Naye ngeye yali nnyonjo nnyo. Nga teyagalira ddala kintu kiddugala. Ng'ebintu ebiddugala bigyesittaza nnyo. Era nga weeneebasa omwana gwayo esooka kwalirirawo ndagala. Engeye yeekebejjanga nnyo omwana waayo okulaba oba muyonjo ekimala. Yamuyisangako olulimi mu ngeri y'okumwoza. Nga ne bwe kaba kataka katono katya nga kagudde ku mwana waayo. Ng'eyisizaawo olulimi okumuyooyoota oba okumuyonja. Naye nga ku sayidi y'embizzi ate nkyafu nnyo. Ng'era ebeera yeevulunga n'omwana gwayo. Embizzi yakola omulimu munene okusomesa omwana gwayo okwevulunga. Omwana gwatandika okukula n'omwana gw'engeye ne gutandika okukula. Naye ng'omwana gw'engeye maama wagagukutira nti beeranga muyonjo. Togezanga n'ozannya n'omwana gw'embizzi. Nze saagalira ddala bantu bakyafu. Nze ebintu ebikyafu binneesittaza owulidde nti mpulidde maama. Kyokka nga neeno wambizzi ayongera somesa mwana waayo kuba mukyafu. Ng'era nga tekirina buzibu gwe kyafuwala. Okukyafuwala ddembe lyo kubanga omukyafu yazannya. Nze nkuwadde ddembe lyo okuzannya nga bw'oyagala gwe tondaba. Nange nnyoko siri mukyafu gw'olabye nnafa. Kakati embizzi ento neekula ng'ekimanyi oba neekuzibwa ng'ekimanyi nti obukyafu muze mulungi. Era eddembe lyabwo liri mu kukyafuwala. Era nga yeerowooza nti akyafuwala y'oyo azannya. Tiguli omwana gw'engeye omuyonjo tebaguwa mukisa kuzannya y'ensonga lwaki tegukyafuwala. Kakati nga bw'omanyi omuntu asobola okukuleetera okulowooza nti ekyo ekikyamu kyaliko ate kyekituufu. Omwana gw'engeye gwatandika okwegomba omwana gw'embizzi. Nga n'ogw'embizzi gusika nnyo omwana gw'engeye gwe tolaba. Ffe tuli eno twezannyira. Nze ndi eno nnyumirwa. Maama wange mulungi nnyo. Yandekera eddembe lyange okwegazaanya neezannyira ne bwe nkyafuwala tankuba aŋŋamba bugambi mwana wange zannya. Kakati omwana gw'engeye gwatuuka ne gwagala okusemeriirwa. Gutandika okuzannya n'omwana gw'embizzi. Naye engeye enkulu yateekawo nnyo olukomera okuziyiza omwana gwayo okuzannyanga n'ekyana ky'embizzi. Naye era nga bw'omanya ebiseera ebisinga omuntu akuwanikira kyakutte n'akulaga nti kyekituufu n'akusuuza ky'olina n'akugamba nti kyekikyamu.
engeye oba omwana gw'engeye gwalwadda ki omwana gw'embizzi ne gugiwangula lunaku lumu nga guginona nti jangu tugende tuzannyemu olabe wennyumirwa nga bagenda bannange engeye yeemetta ebisooto n'eddugala n'okusinga embizzi ng'embizzi bwe waga nti olabye bulijjo wennyumirwa olabye bulijjo wenkunyumirwako engeye yeegubya olwagira embizzi n'eseka n'egamba nkufunye nkufaananyizza nze olabye bw'ofaanana nze kale bulijjo maama waatuvuma mbu tuli bakyafu ng'era buli lwatusanga awandula amalusu kaakati olabye n'omwana we bw'afaananye nga ffe ebiseera ebisinga omuntu atalina kyali omuntu omubuyabuya omuntu omusirusiru buli lwa trending ennyo asobola okulowoozesa omugezi nti birina kubeera bwe biti nti era okutrending olina kukola bwoti omuntu akola statement ez'ekisiru ez'ekidongo asobola osika eyalibadde omugezi yalowooza nti talina attention naye afaanana oli omusiru kubanga alaba ye asobola otrendinga naye ono omuntu omugezi kyaba yeerabidde kiri kimu nti okutrendinga kyangu nnyo kubanga neyakutta omwana atrendinga neyawemudde atrendinga neyasse mukazi wa atrendinga neyafuse ku luguudo ng'abiriga atrendinga naye ddala gwekyo kyewaali yagadde okubeera oba just gwe weegombako bwegombi ku trendingamu nazzi kuno mu buto baatukubiranga okubeera n'ebikoosi bazadde baffe era bazadde baffe baatugaananga okubeera n'ebikoosi ne bakusanga ng'oli n'ekikoosi ng'egyo giba miggo twalowooza batubonyaabonya naye bwe twakulanga naffe tuzadde abaana abaffe twategeera ensonga lwaki baatukubanga nti ebikoosi bino bizaala amayisa amavundu bizaala emizeezeze era singa tebabyanguyira kubikuggyako oyinza okukombooza amayisa g'amabi gojjeeyo omuli okunywa sigareeti okutamiira okunywa enjaga n'obyeyigiriza ng'ate ewaka we wakulira byalinga tebiriiwo lwaki nnandazze ntunuulidde Ronald Mayinja omusajja omugezi omusajja eyalibadde omutegeevu omusajja eyayimbanga ensi n'ewulira nga agendedde ku trendi y'omwana olw'okuba alaba ya trendinga n'alowooza nti omwana omuto kyakola kyekituufu nti ne ka credibility akatono kaabadde asigazzaawo ng'omusajja omukulu amanya nti wano nnina be nasobya kambagambe bannange sole ennyimba n'azikuba elive n'azikola najja ne yeetonda najja n'alaga nti abawagizi bange bannange nabalyamu olukwe naye bannange yali mbeera kyali bwe kiti ne bwe kiti kakati waliwo amuwadde confidence ng'ekisolo ekyo nkigeraageranyiza ku mbizzi ti tokkiriza kubeera muyonjo weddugaza ate weeyonja jangu tubeera abakyafu golowooza ffe abakyafu tetuli bisolo tetukkirizibwa kubeerawo eri atusinga okwetaaya ffe abakyafu kakati Ronald Mayinja essaawa eno afuuse mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emizeegyo mbuulira gw'oyita naye nkubuulira emizeegyo omanyi bayibuli egamba ti omuntu kyalya kyafuluma ebbanga ono lyaliridde abo baawulira nti beyeegomba kati okubeera nga bo oba okutrendingamu nga bo lyebbanga lyatandise okugenyeza ddala lyatandise okusiriwalira ddala Ronald Mayinja nnandazzeemu muganda wange olina abaana bakuze bali ku social media nkakasiza ddala bulungi nti statement ya His Excellency Bobi Wine bagiwulira takyogerangako nti agaba chance munnamawulire bwe yakimubuuza yamugamba ffe tukoze ensobi mu nsi muno nnyingi nnyo n'okusinga ze walirowoozezza ez'omwana oyo naye ensi teyakoowa kutuwa chance
tannasobya kutuuka ffe we twasobya naye baatuwanga chansi era temukoowanga kumuwa chansi kubanga ebiseera ebisinga gibeera myaka omwana n'avaayo n'ataputa ye mu ngeri ye okusinziira ku ntegeera ye ogutali musango nkiddamu ogutali musango kubanga entegeera ye kyekyobugagga kye twamanya nti entegeera ye ekomaawo mu kutegeera statement ng'eno oba entegeera ye yamusobozesezza statement eno kugitaputa mu ngeri bweti kakati ate naawe Ronald Mayinja omwana n'akusika ow'entegeera ye yataputa statement mu ngeri gye yagitaputamu naawe n'ogitaputa bwotyo nkugambye ekisolo ky'embizzi kyasika akasolo k'engeri akayonja ennyo ne beevulunga babiri gwe sigenda kukusaasira naye nsaasira baana bo ekitima bakulabira kubanga abaana bo bayita Bobi Wine uncle era mumanyiganidde ddala bulungi first of almost mwenna muli bayimbi secondary mwenna muva gomba ekyokusatu mwenna mwali ba activist mu byobufuzi kitegeeza ebyali bikugatta ne Bobi Wine byali bingi nnyo era abaana bammwe bamanyiganidde ddala bulungi nnyo kakati abaana bo buli we bakutunuulira ng'otaputa anko waabwe mu ngeri enkyamu ng'omuwanda ebigambo mu kamwa ate nabo bakwewuunya bwewuunya ne bagamba yiye twazaalibwa ki kino kati gosobola obuteesaasira Ronald Mayinja naye saasirako ku baana bo mu bimu ku bigambo byo ogambye nti ennyimba ze zikufuula Mayinja naye takisi etaliimu basaabaze mu budde obwo tebeera takisi Ronald Mayinja bw'ogeraageranya Ronald Mayinja w'ebiseera biri n'owaleero aliwo akwegombesa eyakubirwanga enduulu yonna gye yayitanga kati essaawa eno nga bamukuba Mayinja lwaki odduka nga teri akugoba gwe bw'oba bakakasa bakwagala tegeka mu bifo bye bimu muwategeka kati njagala otandika okubiddiŋŋana ogende ng'oyitayo nti ennyimba ziri nothing without abantu well ziyinza okuba ennungi naye omukyalo omulungi gwe wakwatiddeko mu bwenzi abeera takyakusubbalaza kakati naawe musiki wo gw'oyita omulungi takyatusubbalaza kubanga gwe nnyiniyo wayenda kuwatwesitta zaako dda funa jiiki weeyozeeko enziro bwana Ronald Mayinja otherwise oswala ebikoosi Ronald Mayinja yatuulanga n'okola analysis ku kintu n'oga wow essaawa eno nga gwatuula ku bu interview oboloboota taboya seetaaga chance ya Bobi Wine kakati nnyambe ki ani agambyeko nti agenda kuwa chance era ani yagamba nti Bobi Wine yagaba chance Katonda yagaba chance kyokka abangi we bakuŋŋaanidde awo we wabeera Katonda era abangi we bali kuvaako tolifuna kisa kya Katonda tolifuna kwagala kwa Katonda tolifuna second chance ya Katonda yensonga lwaki Ronald Mayinja essaawa eno wammantazi interview yogerereko okwo naye nga luli wayogezanga music nga Ronald Mayinja ne bw'oba onyiize tonoonya baabukedde oyogeza music wakola oluyimba nga mwakayawukana mu Eagles Production embeera ya ssente buli omwe muyisa bube nga lukuba lutaaya abamu bongera baawukanya abalala zongera bagatta dada naye zibalekamu ak'obuntu tewanoonya bukedde wakozesa music kubanga wali okimanyi nti obubaka bwo busobola okuyita mu music ne butuuka ku gw'obuweereza kyokka ate ne butuuka ne ku bannayuganda kubanga wamanya kaŋŋambe lutaaya yali abayisizza bubi mutuuka okumwawukanako wamanya nange Yekolera itongwa nina lutaaya wange gye nkolera
obubaka obwo n'obuweereza lutaaya ogwoyagala okuwalalira kyokka ate nange nompaako kopi mpeereze lutaaya wange eyo gye nkolera essaawa eno tokyayogeza music kubanga taliiwo kimanyi tetujja kumulya kati oyogeza mimwa obeeko nga byoyogera bijjensa naye nga byoyogera Ronald Mayinja tebijjansa baatugaananga ebikoosi jjukiramu ewamu Egomba Empenja tebakukubirako kubeera mu bikoosi kino kye baali bategeeza ogenda kuyigirayo emize egitasaanidde egitajjansa egiswaza era egiweebuuza bazadde bo oba bakadde bo essaawa eno ozinidde ku biiti ey'okuwemula ng'omusajja w'obuvunaanyizibwa oli n'akuba biiti ng'agiwemuliramu n'ojja n'ogituulamu era n'ogiziniramu kya buswavu nnyo kya nnaku nnyo nti kati abantu abaali badde ebyokulabirako ebyokwesiima bya music industry betutuuza wali ne tubatunulako nti laba ekyamagero kyaffe ate ye mmwe musinza okuwuttaala Ronald Mayinja oyise mu myaka Kafeero we yafiira naye omanyi lwaki Kafeero yafa era nkyebaliza Katonda okumutwala ne basudde okubatwala ku myaka nga ensi ekyabaagala nga bakyali baganzi ebiseera ebisinga buli omuntu lwawangaale nnyo n'ayita ku myaka mwakoledde ebyamagero atandika okubyonoona Museveni senga yafa 96 bangi twalikaabye nga tulowooza tufiiriddwa omuntu senga yafa 96 twalikaabye nga tulowooza tufiiriddwa omuntu so basudde ne Kafeero baafa bagenda naye tetugenda kuloma nti Mukama waali baleseewo bannange Mukama waali baleseewo no Mukama yali ayagala protectinga legacy yaabwe oba osanga eno gye tuli oba osanga baalisobereza gwe kuba kafaananyi nga Mayinja yafa 26 ayaga kuba obunkenke ngoba Mayinja yafa 27 ng'amaze okufulumya oluyimba lwe bayita Africa teri ayamba golowooza tetwalikabe ntufiiridde omuntu golowooza Mayinja teyaligenze mu ttaka n'ekitiibwa ekingi ennyo golowooza singa legase ya Mayinja teriiwo ng'ekulukuta naye kyannaku nnyo okuyita mu myaka gy'emivubuka ng'olafuubanira legase olwabo be wasangawo be wali weegomba ng'olwa legase gye baaleka okubanga ogyonoonera eno mu bukadde singa omuntu asobeza ku myaka emito oba singa omuntu ayavuwalira ku myaka emito aba n'essuubi kuba aba akyalina amaanyi agakola ne gaddamu okugaggawala naye singa oyavuwalira mu myaka emikadde ate kibeera kya ttabbu nnyo kibeera kya nnaku nnyo kubanga obeera tokyayina budde oba maanyi ge bayita yiriba kakati noono bye yakola byonna mu myaka gy'emito nga n'obwongo bukyali shapu obuyiiya ali mu byonoonera eno mu bukadde bwe era Mayinja ow'emyaka 10 emabega oba 2 n'asisinkanako ne Ronald Mayinja olunaku olwaleero oba olwaleero balwana kubanga oli yalima bulungi ekkubo mwe yayisa Mayinja ono olwaleero kyokka munsonyiwe kyokka Mayinja ono olwaleero ali mu kwonoona oli bye yamuteekerateekera okubeera omuntu bw'oba otambula olugendo obeera n'enviiri enzirugavu oba oba ovubuka era zikola nnyo okulaba nga ziteekerateekera obukadde bwo enviiri enjeru kakati enviiri zino enjeru olw'okuba zisanze oli yateekateeka dda ow'enzirugavu enviiri enjeru olw'okuba zisanze enzirugavu zaateekateeka dda zitandika okwegomba abawala abato n'ensawo negaawo eri nzirugavu yakkolerera dda nga nviiri njeru agenda ayenda mu ssente enviiri nzirugavu
ettaka lyezaagula okuteekerateekera ono nviiri njeru alitunze agenda asanyusemu malaaya. Nviiri nzirugavu obuzigo bwe zaazimba okuteekerateekera ono nviiri njeru olulaba ekiwala ekyebitiggula ng'agamba ejo emizigo ngikuwadde nga yatusanyingera ejamba kikyo. Kakati nzirugavu singa addamu okufuna omukisa ogusinkanako ku njeru ayinza omumusaanyawo kuba nti nze nakuteekerateekera bulungi. N'ekigendererwa ekyokufuna obuwummuliro nga nkuze naye ate ggwe osaanyizzaawo byonna bye nateekateeka. Ronald Mayinja yalima bulungi oluguudo lwa Masitoni. Naye Masitoni ali mu kwonoona legacy eya Ronald Mayinja. Tewali mulabe wa Mayinja, ye kennyini ye mulabe we. Mayinja ono agenda mu myaka 5 ali mu kulwanagana ne Mayinja ow'emyaka 2 omuvubuka eyakola kereya, eyakola Africa teri ayamba, eyakola obunkenke, eyakola tuwala nanguzi. Imagine Mayinja yakolako ku luyimba tituwala nanguzi. Bwe lwali lutandika yagamba nali mu kkooti ku Sande ne baleeta abazzi b'emisango. Ekigambo Sande temwakitegeera mu nnaku zonna lwaki Mayinja yayimba Sande. Tyokumanya enguzi yali ekudde ejjembe kkooti yatuula ne ku lw'Essande. Ye Mayinja olunaku olwaleero abeera ku zi interview. Ze bannayuganda temulina kye muŋŋamba. Bobi Wine talina kyaŋŋamba. Si ye yandita, of course si ye yakuleeta naye era KCC ezimbulula ebizimbe byetaazimba. Tunuulira banno Mayinja, tunuulira Ssemakula, tunuulira Lutaaya. Tebeetaaga kujja ku interview zonna kwennyonnyola kubanga ekyo kye bali kyeyogerera. Naye kaakati gw'olinga nga mukka gwa mu kkanzu. Buli woobeera oba oyagala kukakasa abantu gwe mutuufu. Buli woobeera oyagala kukakasa abantu nti wooli. Mayinja ne bw'otaalizzemu kufulumya luyimba na lumu, wali already okubyewo stamp ng'eri mu bwino omukwafu nti wooli era tosobola kuvaawo. Naye bw'oba wasalawo kulogootana, bw'oba wasalawo kolagaana bisolo bye bayita mbizimu evulunge, ate ani agaanyi. Naye gwe wetunuulya bali banno be waliko obwana bwengeye tebukusanyusa. Yekolera ge gange musiibe bulungi.